Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balaam Barugahara nga ali wamu ne minisita w'obubeezi Justin Nameere nga balamu n'abakungu mu minisitule eno bakedde mu kakiiko ka Palamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu akabayisa okumanya bw'ikwekweto bye bali mu kukola oluvannyuma lwamu okwemulugunya nti bano balabika nga bayise bandikomye. Ssente w'akakiiko kano Betty Nambooze Bakireke abuuzizza abakulu bano lwaki tebakozesa bitongole ebiriwo kulwanyisa enguzi mu gavumenti ez'ebitundu okusinga bo ababiri okwetika obuvunaanyizibwa ku mitwe gyabwe bwatu n'abasaba okukakasa oba nga banaamalawo enkola eno. The enforcement exercise is good as it is, but our question is it sustainable? Mu kwanukula Minisita Balaam asomedde ababaka ssemateeka waba minisita obuyinza okukola bye bakola n'ategeeza nti bannayuganda basanyufu bya nsusso olw'akaweefube gwe baliko. Under the Kisanja no sleep, His Excellency the President has intensified the political and technical accountability through field-based supervision. Kyokka Minisita Balaam akkiriza nti waliwo ensobi ze bakola nga bakola emirimu nga bakwata abantu abagambibwa okubeera abali b'enguzi naye bagezaako okuzitereeza era nga tebatambula n'ebitongole ebinoonyeza ku bulyake n'obulabayi. And we are working in partnership. When I go on ground, I don't move as a minister of local government. I am accompanied by an officer from DPP, an officer from CID, a team from State House and Corruption. Balaam alaze obwennyamivu nti kkooti zimumazeemu amaanyi kubanga buli gwakwata mu kkomera tawezayo wadde sabbiiti nga yayimbuddwa dda akakalu. The people we arrested, I will read for you a summary of a few people that we have arrested who have appeared in anti-corruption court. They did not spend 2 weeks. They have not spent 2 weeks in Ruzira. They have been given bail. So we should stop being polite on these thieves. Everyone should do his work. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.